ina kye nalabye eggolo ku WhatsApp. Omuwala yabuuzizza omulenzi, do you think I'm pretty? It was a discussion yadde egenda mu maaso ku Twitter actually. Omusajja n'amugamba nti no, I do think you are very pretty, but what I am not is one of these okays that will give you a free ride just because you have your looks as a get out of jail free card. Look, I get it. You were raised by a society that thinks you should be celebrated for just existing. I'm not part of that society. That is me. You are vacuous, you are inattentive, you are an egomaniac, you are conceited, almost beyond belief. To think that your distinct lack of personality is made up for by the fact that you are pretty and spend a lot of your day squatting. We have nothing. We have nothing, and I mean nothing in common. You don't read. You can't tell me what your favorite movie is. You're a Cardi B fan. You have no interest in sport other than footballers and now F1 drivers that you enjoy objectifying. Your favorite car is what's popular. Your favorite drink is whatever other people are buying you. And no, just no. It staggers me that you went through so much of effort to get my number from your bra after meeting me once to be this person. You clearly don't know me at all and made little to no effort to in this time to do so. So yes, you are pretty, very pretty, but I am pretty too. So what makes me chase you? It's not enough to just be pretty. It's nothing. Abantu bagambye omusajja yandigambye bugambye omuwala nti sikwagala naye ebintu byonna byonna byayogedde. Akati eyo message oyinza okulowooza nti nze nagiwandiise because there is osobola ogamba omuwala ebintu bino Kyamagero wetaaga osanga abantu bendiringa nabo abasinga omuwala n'omugaa nti yampitako nga wabuwala naye nga tawunya bulungi nimugamba let's have a conversation. You don't smell good. You don't smell good. I don't know, can I support? Nangamba, thank you. Nangamba, it's okay. If you need some support, I can help. Teyachitwala bubi. That's when we Nangamba, I didn't know I was getting my menses today, and I think I have a heavy flow. Ninzikirira nemugulira towels nemugamba, please. Tandika. Hey, because nze sigenda nagambye space yange eri sacred bwoba owunya nja kujja nkugamba owunya bubi. Kyengeza kukulaga kyekino nti abawala ab'omulembe guno abakyala abo mwe musange bo balowooza okubeera omulungi is a divine card. Tikimala. Nti kasita oba ng'olina nyash nga oyogera oluzungu ng'omanyi n'okwemoola ng'olina ne iPhone ey'amaaso 3 kati gw'oli wa kitalo. Kati ffe tukugirako tukubuuza ebibuuzo ebigenda okujja mugamba waayo oli otya ndi bulungi mboozi y'amafuta eno neenyinyiitidde tugenda kusayininga FID kati eya yuno kuba etuuseewa nadda ku ssimu. Naye Kyamagero awo obeera togenze nnyo tewaliwo like a basic conversation you can have. Tasoma. Tosobola tula na muwala atamanyi contract ya Uganda ey'amafuta. Kati ogenda kunyumya kuki? Kyengeza kukulaga it's not nti emboozi yonna etekwa kubeera ng'eri ku mafuta. Naye can we go beyond the usual lazy lamsey conversations of baleese motoka empya. Naye ekyo kiviire mu Roman Circus model nti ebintu eby'amakulu tetukyabiwa makulu. Nina omuwala yagenda ku interview. She was an accountant mwebyo ebintu ebyo but there was an NGO nga you know nibamubuuza ebyomupiira nga tabimanyi kyekyo kati nangamba kasuku ebyomupiira byadde bikwataganirawa ne accounting. Kyengeza kwa kyekino the world we are working today needs an all-round person. Omuntu era kye baamugamba nti singa tugenda ku macanga tugenda ku investinga here. How do you understand the game? Because omusajja bajja naga nti twetaaga million 3 okukola kino ekintu. Gwe nga accountant you should be in position to tell us nti omuddo ogwo tegukola beeguti okusinziira ku bazannyi bano abalala size ziri best. Kati kankubuulire ekisinga tutta bulungi bw'abantu bafaanana. But beauty has a timeline. Yes.
Beauty has a timeline. Omuwala gwe nasanga nalinga mwagala. You can be very beautiful katika angula nti beauty has a timeline. Gwalaba video eno njagala oddeyo emyaka 5 si 10 emyaka 5 otunuulira omwala gwali weegomba ennyongo gamba oyo nga namutuuseeko ne mukwata konti ddamu omutunuulire leero. nagwe nalaba. Beauty has a timeline. The fact that into okyuka bwotyo you must invest in knowledge. Muve mu kubeera mbina ebintu mbusimanyi tugenda mu gundi z'abasenga ze bakojja naye nga toinvestinze genda online kola course, toinvestinze genda kufuna skill. Omusajja yenna ow'omulembe guno ayagala ebintu ebyo omukazi amugattako ate omukazi asobola omuzzaamu amaanyi nti bebi goba ekyo. If you don't have those two, ne bw'onoosaba n'osiiba n'okola ki, you'll become a housewife. Ojja kuzaala abaana naye bbaawe ajja kunoonyaayo pattern ategeera the dynamics. Susan Wakirumira omulaba oli omukyalo omukulu tumuwa ekitiibwa naye bw'otuka okwogera business agamba noonya Susan because Susan yategeera ki psyche. So read. Omuntu omulaba nga wakamuntu kakatuka oh my god let's take a selfie. Soka kwebuuza what do you do nga tetunnafuna selfie utogeremu what do you do? Kali sendi kagamba okola mulimu ki? I need to know what do you do okola mulimu ki? Ndi muguno gumbulire what gap eriwa wensobola okuinvesting oba okuleeta abantu bange okusobola okuteeka ssente. Ebyo byonna byonna ku selfie. Mugenda ommaliriza abantu abadde bagenda ku selfie muli mu ddakiika 2. Kyengezaako okunoonya kye kino. Do you understand where you are? What is your way of being in that business? Obudde wange sigenda kubwonoona nga nyumya naawe nga nkugambye every relationship you start is transaction. Olina okuba nekyofunamu. Yes. Okola mulimu ki nti ndi mulimu gwa butunda. Obutunda businga kuva wante ennaku zino obuva ebundi bujja obukaluba. Naye tuna bwe twazudde obuva sayidi z'emityana. Tebukambaga tebukola kinti ensawo eri kumeka eri ku mitwalo kati 25 nga ya bbeeyi nti bw'ogireeta ya 25 emitwalo 25 ojjamu emitwalo 42 ntirayira butambula nti tobutuusa na Kampala oba wakatuuka bwote mubende mu tawuni bwe babumalirawo nti kati gwokola kinti nze siina nnimiro naye nze ndi supplier mbujja ku balimi nze ne mbutunda nenkomawo wano e Kampala nenkola business kati off season okola ki naggulawo akaduka kalwetero ku kyalo ne mbadde nze wano ku Serena tulina omukolo gwe tugendamu. You have a compass of what you do. You know the seasons and off the seasons. Kati gwe tugenda kunyumya kati awo wooli nsobola kuinvestinga wa ntenda tusobola okubeera ba partners nongeramu obukadde nga 5 ba 10 ne twagenda okukola tutandike paper next week nkubirako eno enamba yange let's take a selfie. That selfie is valid on my end. Nti omuntu anagowe nakula n'omuwala ono mu selfie omugamba namusinkanya omugezi gw'omanya abantu abeekuba selfie naawe gye zigwera